Okuloota ng'obuuka mu bbanga kye ki? Abantu bangi baloota nnyo ng'abuuka mu bbanga ng'ekinyonyi. Eriyo omuntu aloota ng'aliko abantu abamugoba. Ne bakugoba bagenda okuba nga bakusisinkana oba okusinga amaanyi n'obuuka mu bbanga ng'ekinyonyi n'obaleka. Okitegedde? Ekintu ekyo kitegeeza ki? Lwaki abantu baloota babuuka mu bbanga? Kiva ku ki? Akati omwami ono alabika yeddira nte. Agambye nti aloota nnyo nga yeewanise mu bbanga ng'ekinyonyi, naye afuna nnyo ensisi oluusi ng'aze okusoba nga tannaba kusisimuka. Akati mwenna abaloota nga mubuuka mu bbanga obeerako amaanyi ga musajja mukulu Kiwanuka Kawundo. Okitegedde kye kika kya Kiwanuka? Kiwanuka Kawundo. Kyokka Kiwanuka oyo aba ayita ne Kibuuka Omumbaale, ate ng'ajjukira abaami abo bombi basese, ate abaami abo bombi basirikale. Okitegedde? Kiwanuka musirikale, Ssenjoba, Sseggululigamba, Sserwatuka, Sserwandamanda, Ssenyondo, Kyewanula. Okitegedde? Oyo ye Kiwanuka. Bayita kumu ne Kibuuka Omumbaale, bonna basirikale, balwanyi ba ntalo. Kibuuka Omumbaale alwanira mu kire. Ebiseera ebisinga bw'olootanga obuuka mu bbanga ng'olaba waliwo ebikugoba naye bibeera bigenda okutuukako n'obuuka mu bbanga n'obireka oba n'obisinga obukodyo. Obeerako musajja mukulu Kibuuka Omumbaale awamu ne Kiwanuka. Gw'aloota yeewanika mu bbanga oba ng'owangula entalo oba ng'oleka abalabe bo kye ki? Okwo kubeera kulabulwa. Oba oyambaddwa amaanyi ga Kiwanuka. Naye ekirooto ekyo kitegeeza nti waggulu gye weewanise ojja kuvaayo ke. Ekiyita waggulu otega wansi, empungu terya bire. Olw'amaanyi agakwambadde Kiwanuka aba akulaga nti tukulwanirira, naye lowooza nnyo ku kiki ekikulwanirira. Ku nkomerero ya byonna kifuniramu wa oba g'ogenda kufuniramu wa? Akulwanirira aba akubanja musaala. Omuntu yenna bw'akulwanira oba bw'olaba ng'omuntu akulumirirwa aba aliko ekigendererwa. Teri alumirirwa munne nga talina kigendererwa. Akati eriyo abantu abaloota ne beeyagala ti nze. Oli n'aloota ne yeeyagala nti nze